Katonda abukesezza amakyago olwaleero nze naawe ne tuba nga tuli balamu. Tumwebaza olw'obukuumi bwe, tumwebaza olw'obugabirizi bwe, tumwebaza olw'ekisa kyatuwadde, tumwebaza olw'ebirungi. Newankubadde nga bangi booli awo tetuli we twagala kubeera, naye ate tetuli we twali. Olw'ensonga eyo yokka tumwebaza. N'okubanga kaakano bwe bukeeredde okyassa, ekyo kirabo kikulu. Tubeera na bingi bye tuyayaanira mu bulamu, era ebiseera ebisinga bituziba nnyo n'amaaso okulaba n'okutunuulira ebyo bye tulina kaakano, tubisiime, tubyebalize, ne tujja tutunula eri nga tulowooza nti yokka yewali ebyo bye twetaaga. Na kino ky'olina olwaleero kikulu, kubanga waliwo omulala nga kyanoonya. Newankubadde mu misinde egy'ensi mu bulamu buno bwe tulimu, tetwepimira ku abo be tukulembedde, tutunulira nnyo abatukulembedde. Newankubadde guli bwe gutyo, kyokka era tuteekwa okujjukira nti naawe we tuli kisaakye. Kale tumwebaza olw'ebirungi ebyo, ate era ntwongera okumusaba bulijjo atukozese era atuwa obusobozi okukozesa ebyo by'atuwa bibeere by'amakulu eri abalala n'ensi mwe tuli. Amakya g'olwaleero njagala kwogeramu n'abaana, naye nga bwe bagamba bwe baba babulirira owaabwe nga naawe ow'omunaku amutoote, nga bwe tuba twogera n'abaana, nammwe abazadde ababazaala mubeera muwulira. Kyovala nti omwana muggyeyo mu buliri, bw'olaba yeesumagiza muyira amazzi, twogeremuuko naye. Ebiseera bye tulimu eri obulamu bwabwe bizibu. Nali mbaddeko awo we bali mu P1, P2, P3 paka P7 paka senior 6 paka wa university. Naye owa university ye nyinza obutamubeerako nnyo, kubanga nsuubira nti abeera akuze. Naye mmwe temumanyi kye kitegeeza kwesunga n'ogamba banno nti tuyingidde third term era tugenda kukola PLE, era ng'okimanyidde ddala nti omwaka 2021 oteekwa kubeera mu secondary ng'olikulidde primary. Temumanyi kye kitegeeza ng'otandise n'okusekerera ku banno aba siniya ey'okusatu ng'obagamba nti 2021 bwe katali girya nteekwa kubeera mu siniya ya 5. Temumanyi kye kitegeeza nga mubadde mwenyumiza bulijjo ku ssettendekero wa gye mwagala okugenda, buli omu gye yali agadde okusomera, era ng'otegeeza banno nti 2021 August nja kuba nyingira university. Tukkiriza nti ekyo kisoboka era kikyasoboka, kubanga wansi w'enjuba teri kintu kirema Katonda. Naye baana bangi abaweddemu essuubi, abakooye, bw'otunuulira alipoota ezivaayo mu bitundu eby'enjawulo ne bakubuulira ku baana ab'obuwala abafunye embuto, tebajja kusobola kutubuulira bafunye endwadde, naye abafunye embuto olw'okulowooza nti ensi ekomye. Kino ekiseera ekizibu kye tuyiseemu oba kye tukyayitamu
kigenda kukosa emijiji emyaka 2, 3, 4 okuva kati, nti abantu ababadde mu mujiji guno mu bibiina ebyo bajja kukosebwa n'emyaka egijja. Naye nze amakya g'olwaleero njagadde kubagamba bateekwa okukimanya nti ensi teringa bwe tubeera tugisuubira buli kiseera, era ekiseera kino kyakubayigiriza okumanya nti obulamu bwe butyo bwe buli. Teriiyo ssomo lisinga lino eri abo abaana abo b'ozadde abo. Teriiyo ssomo lisinga lino okubategeeza nti olunaku olumu mu bulamu bwabwe newankubadde si kino nga tumaze okukivuunuka, olunaku olumu bagenda kusisinkana embeera eriyimiriza enteekateeka zaabwe nga bwe babadde bazaagala. Newankubadde omuntu abeera ne byayagala bingi nnyo, naye Katonda yatuukiriza. Many are the plans in man's heart, naye kiri eky'obwakatonda kyekisukkulumu. So bateekwa okukimanya nti olunaku lujja kukya ng'ebintu nga bw'obitegese mu nsi tebiri nga bw'obyagala. Ekintu obutavaayo nga bw'okirowooza oba nga bwe wali kisuubidde tekitegeeza nti gwe olina ekizibu, era tekitegeeza nti gwe waliwo ensonga ey'enjawulo gy'oteekwa okumaliriza. Nedda, olumu ebeera bubeezi nga nsi yekireese. Kababa bakulembeze b'ensi eno tebasobola kumanya era tebaamanya nti na kino kirijja, wabula ekisinga obukulu kwe kumanya nti ekizibu bwe kijja nkivaamu n'enkikkiriza. Bwe mmala okukikkiriza nti kizze n'enkisoma n'enkitegeera, bwe mmala okukisoma n'enkitegeera, olwo ndyoka mmanya ngeri ki gye ngenda okutambulamu nakyo, nga bwe nsala amagezi okukivuunuka. Bwe kiba tekivuunukika mangu, ntambudde ntya nakyo. Ennono zino mu Japan abaana bayigirizibwa obugumiikiriza, obukkakkamu, okwetegerezanga. Ebintu bino babibasomesa, era najjako na wano ne mbabuulira mwami wa Kabaka Omulayi Malongo yanzijukiza jjo, ne mbabuulira ku mbwa Hachiko ey'omukenkufu yuwenno eyamulinda emyaka 9 oluvannyuma lwa ye ng'amaze okulumbibwa ekimbe ne kimugjawo. Yo neetemanya nti avuddewo, wabula neekomangawo ku station Shibwa train station, neekomangawo okumulinda ku makya n'olweggulo emyaka 9. Ne lifuuka essomo mu Japan wonna nga basomesa abaana nti ebiseera ebisinga olina okubeera omugumiikiriza. Era ekisinga okuleeta obuzibu naddala ne mu mujiji gwaffe guno, mu mulembe guno ogwaffe gwe baatuwa omulembe omutebi, Ssaabasajja yagutuwa, ekisinga okusoomooza abavubuka kwe kwagala okulowooza nti banaayitawo mangu ng'ovuddeyo n'eri mu ssomero, kubanga kale kyo kijja omanyi nti ogenda kuyitawo. Mu kwagala okuyitawo amangu, amakoona mangi agaweteddwa. Mu kuweta amakoona, ensobi mpitirivu ezitasobola kuddamu kusangulwa. Naye nga tuteekwa okutunuulira nti ensi eno eribeerawo n'oluvannyuma lw'emyaka 10. Oluvannyuma lw'emyaka 10 eribaawo, naye mu myaka 7 gyokka okuva kati, buli ampuliriza wano bangi, ndooza ebitundu nga 6 oba 7 ku 10 baliba baazikira dda. Emyaka 7 okuva kati tuliba twazikira dda. Abalibaawo nga bawulira ebigambo bino nga babitegeera baliba basajja bakulu ddala, baliba bakazi bakulu ddala. Ekitegeeza tuteekwa okuba nga buli kiseera tutunula mu biseera eby'omu maaso. Obulamu tebugenda kubeera nga bw'obwagala buli kiseera. Ogenda kufunamu ebiseera ebiwakanya ky'olowooza, ogenda kufuna ebiseera ebikkaanya n'enteekateeka zo.
ekikulu si biseera bikkanya na nteekateeka zo, ekyo tukyebaliza. Singa osanga ebiseera ebitakkaanya nabyolowooza na nteekateeka zo, okola ki? Awo abasinga bwe bakwatira ku maggwa, abasinga bwe bakwatira ku muliro, abasinga bwe bakolera ebintu ebikontana n'ekyo kye bakkiriza olubereberye. Era abasinga bwe bakoledde ensobi mpitirivu nga balowooza nti basobola okufuga obudde, basobola okufuga Katonda, basobola okukozesa obutonzi okufuga ensi. Tosobola kufuga Katonda, ye yakufuga. Newankubadde osobola okugezaako nnyo okwagala okukozesa embeera ogikyuse eveemu kyeyagala, nedda. Buli kiseera wabeerawo ateekateeka. Oyo ateekateeka alina enteekateeka ye nnene. Bw'oba toyagala kusomoozebwa mu nsi muno na bizibu bingi, tomugezesa. Be bantu abamu boolaba balinga abayimirira mu makubo ag'abalala nga balowooza nti babeera n'obuyinza okuggala enzigi ezo. Togezesa, kubanga abeera yamuyita, abeera yamutuma, gwe yakumanya nti oliyimirirawo, yakumanya nti olikola ebyo byonna by'okola. Naye era newankubadde ng'asobola okuserera n'agwa, amukwata n'omukono gwe ogwa ddyo n'amunyweza. Tagwa kulemerawo, addamu n'amusitula, ate n'amusitula n'amaanyi mangi. Mu kiseera waddamu okumusitulira nga tokyasobola dde okumutunulamu. So obulamu tebugenda kubeera nga bw'obulowooza bwe bwalibadde. Ebintu bijja kukyukamu. Naawe omwana oteekwa okukitegeera nti eyo y'ensi mwe tutambulira. Bingi tubiteekateeka ne bitavaamu nga bwe tubisuubira. Bingi tubiteekateeka ne bifa. Ki kye tukola? Ekikulu mu bulamu si mirundi emeka gy'ogwa, si mirundi emeka gy'ogezaako n'ogwa, wabula mirundi emeka gy'osobola okusitukawo oluvannyuma lw'ekigwo n'oddamu okutambula ng'okyalina essuubi lyerimu, okukkiriza kwe kumu, obwagazi bwe bumu, n'obumalirivu bwe bumu okusobola okutuuka ku ky'oyagala. In the end, it's not the years that count in your life, but the life in your years. Ku nkomerero, emyaka si kyekikulu mu bulamu bwo, wabula obulamu bwo mu myaka gyo. Teri ajja kujjukira nti waabeerawo COVID-19 mu mwaka 2019 eyakuba ensi. Bajja kujjukira yayisa atya abantu bakola ki, era obulamu bwabwe bwabeera butya. So ensi tegenda kukoma 2019. Leero bw'oba tosobodde kutuula P7 ojja kugituula omwaka ogujja. Okwo kutaataaganyizibwa si kwa bantu, kuba kwa nsi. Ate obutonde oba Katonda buli lwateekawo ekiseera ekikuzza emabega, towaliriza kwagala kudduka kugenda mu maaso. Abeera n'ensonga lwaki akuzza emabega. Tuyige okuwuliriza ensi etwetoolodde kyeyogera. Katonda ayogera. Kiki kyagamba? Bino byonna twabyogerako emabega. Kyagamba nti muddeemuuko emabega, mwetereeze, mweteeketeeke, mwetegereze bwe mubadde mutambula. Oba olyawo mubadde mutambula bubi, newankubadde mubadde n'obubonero bwonna, newankubadde mukoze ebikolwa byonna ebiraga nti munzikiriza, naye endaa zammwe zibadde zikontana n'ekyebweru kye tulaba. Kyovula kibayita ntera okukigamba ono John, kyebayita enzikiriza si kyekyo kyokola emisana ng'ensi ekulaba, naye ekyo kyokola ng'olowooza nti wali bakulaba bakutegeera, oba ng'oli n'abo bokkiririzaamu abakutegeera. Ebyo byokola mu nzikiza ng'oli wekka y'eddiini, naye si kino ky'otulaga, si kino kye tulaba kungulu, naye ekyo kyokola. Kati buli omu bwe yeetunulamu asobola okumanya bw'ayimiridde, ate nga mwenna abaliyo mukimanyi nti ffenna tuli basobya mu ngeri emu oba endala. So obulamu tebugenda kubeera nga bwe tubulowooza ebbanga lyonna. Wala bwe buba buzze twebuuza tutambudde tutya mu kiseera kino. Omwana okoze eki? Bw'obadde mu senior 4
waliwo ky'osobola okuyiga, kubanga tolijjukira biseera by'otaatula bibuuzo, ogenda kujjukira bye wayigira mu kiseera kino. Osobola okusalawo okujjukira ekiseera kino nga sitaani omwereere, oba osobola okusalawo okujjukira ekiseera kino ng'omukisa ogujjudde otya nti mu biseera ensi we yasirikira we wayigira okukola keeki, mu biseera ensi we yasirikira we wayigira bwe basimba ennyaanya ne kaamulali n'emboga ne karoti n'obutungulu. Ensi we yasirikira we wasomera ebitabo ebingi n'omalayo sirabaasi ey'ekibiina kyo. Ensi we yasirikira gwe wasobola okubeerawo n'oyiga ebintu ebisinga obungi okuva ku mukadde wo. Banga ddene abantu badde bakeera ne bagenda ku mirimu ne badda nga buzibye ne batasobola na kutunuulira baana abo kumanya bwe batambula. Mu kiseera kino abantu bangi bafunye omukisa okutegeera abaana baabwe, era ekiseera kino baabazadde balikijjukira newankubadde kibanyigiriza mu nsimbi, naye ofunye obudde obubeerawo okutunuulira abaana abo b'ozadde n'omanya n'obunafu bwabwe n'amaanyi gaabwe, era ebimu osobodde okubikolako. So tuteekwa okuyigiriza abaana obugumiikiriza, naye bw'otunulamu n'okuba akafaananyi ka myaka 3 oba 5 okuva kati n'otunuulira mugigi ki ogugenda okubeerawo n'okutya otya n'ogamba yi tulagawa. Mu abantu abakulu abali eyo mutobye n'ensi ne musobola okutuukako we mutuusaawo. Ebintu bye mukozi bannange mwe mubimanyi mwekka ne Katonda wammwe. Ekibafudde kye muli si kuba nti mwasoma nnyo, era nange kankyogere, ekitufudde kye tuli si kuba nti twasoma zi diguri naye newankubadde ennungi, naye waliwo ennono values ezikuyambye okusobola okuzaala omwana oyo n'omukuza okutuukawo watuuse, n'omusomesa okutuukawo we yatuuse. Values ezo ezikusobozesezza okubazimbira, okubateekerateekera n'okukola ebyo bye wakakolako mu bulamu bwo. Ekiseera kino Katonda kyabadde akuwadde bagezeeko okuziyiga. Guno omulembe omwana wagendera mu senior 1 ne bamuwa $3 nga pocket money. Guno omulembe omwana wagendera mu senior 6 n'agenda ne smartphone $5. Ensi tugiyigiriza ki? Era abaana abo lowooza bayiga ki? Omwana buli lwasaba n'afuna mu bujjuvu. Tasobola na kutegeera nti ebiseera bisobola okubeera ebizibu. Bw'asaba $2 nga za kukozesa, olumu muweeke 15,000. Si kuba nti omukaluubiriza, kubanga ne ku ssomero gy'agenda waliwo abatalina ddala naye nga bajja kulya emmere yaabwe gye bafunye. Wabula ekyo kimuyigiriza nti obulamu tebugenda kubeera nga bwabwagala buli kiseera. Alina okuyiga okutambula n'obulamu obwo bwonna obubeera buzze mu maaso ge. Naye mukoze nnyo ne mutoba ne musobola okuteekerateekera abaana abo ne muteekawo obulamu obwo balimu. Naye olunaku lujja kukyanga temuliiwo. Ensi teramuza kisa. Tetunnagibeeramu nnyo bbanga ddene. Naye ekyo kitono kye twakatambula kambabuulire, ensi teramuza kisa. Ate nammwe mukimanyi nti mulina ettima oba ensi ejjudde ettima, so newankubadde nga balina okwagala nabo bangi. Kaakati omwana n'ayita atya mu biseera ebyo nga tayimiridde naawe kubanga gw'ozze omulaga kirala. Baana bwe bakula mubatuuze mubabuulire ekituufu. Ensi eno ereme okuggwaawo, tuleme okufiirwa emigigi gy'abantu olw'obutamanya. Oli kyavaaga nti abantu bange baggwaawo olw'obutamanya. Ignorance. Ekitta abantu si ndwadde, si bintu birala, si bwavu, naye obutamanya. Mu butamanya mwe muli okutegeera, okumanya n'okutegeera. So abaana mubatuuze, mufune ebiseera mubannyonnyole. Amanye nti ku mutendera gwaliko n'emyaka gye gy'aliko teriiyo mukwano. Newankubadde asobola okulimbibwa n'alowooza nti waliyo omukwano, teriiyo mukwano. Ye ng'omwana akola atya? N'omulengeza mu maaso
oteekwa okuzuuka ku makya ng'abaana buli omu ewuwo abasula mu nnyumba yo bamanyi gye balaga, bamanyi kye bakolerera, era nga ku makya ozuuka n'omubuuza ku saa 12 nti okolerera ki mu bulamu, paka omwaka lwe gunaggwako nga ajja kikunnyonnyola bw'oliba okyali naye. Osobole okumuteekateeka n'okumulaga nti na bano bonna be yeegomba abaliwo we bali si we baali. Kyova olaba n'omulembe gwaffe amaka mazibu. Lwaki? Kubanga enteekateeka yeeyo, bateeseteesa abantu nga baagala bintu okusinga abantu. Bali abakyala abatuzaala bannyaffe abaaleka buli kintu n'essanyu buli ku nsi ne balyeresa ne basobola okukola, bakitaffe abaayimirirawo, egyo emirembe gigenze giggwaawo. Kati abavubuka balinga misota, bw'abiyise eggi tayagala kuddamu kutunulawo. Mulaba abaana bangi ab'obuwala beeyita basingo mother, gy'obeera embuto baazifuna mu mwoyo mutuukirivu. Ekyo kireeteddwa ki? Kireeteddwa ffe obutatuukiriza buvunaanyizibwa bwaffe n'okugaana okubukola nga bwe tuteekwa okubukola. Kaakati nammwe mwebuuze, omwana azaalidde mu siniya 2, kitaawe tabaddeewo, bamulese buleesi ng'akuze bw'ajja atuuma erinnya, ogwo gugenda kuba mulembe ki? Kye tugamba kye kiriwa? Si ffe batuukirivu ennyo. Naye bwe tuba nga tusobola okutegeera ensobi zaffe, tuzikoleko nga tukyalina ebiseera era nga tukyasobola okuzikolako, ne Katonda agamba munnoonyi nga nkyasangika. Ekitegeeza nti naye waliwo olunaku lw'ojja okumunoonya nga tomulaba, tomunoonyeza mu bizibu. Ne mu nnaku ennungi munoonyi. Tufeeyo eri abaana, tubatunuulire, tufube okutambula nabo okusobola okukola enteekateeka egenda okubayamba okuyita mu bulamu bw'ensi. Nammwe abaana temutunuulira leero, bwe bukya si bwe buziba, busobola okukya ng'etonnya ne buziba nga gwaka, busobola okukya nga gwaka ne buziba nga tolina w'olinnya kigere. Eyo y'ensi mwe tutambulira. Njagala okubeebaza okuwuliriza.